jangu nga bw'oli. Abakoowu n'abazitoowereddwa tetubeetaaga mu bulamu. Kasita ofuna ebikooya, kasita obuzito obukuyinga, ababadde bakumanyi buli gw'okubira essimu abatakyakwata. Abalala bazi blacklistinga, tebabulwa kye bazikola. Oyo ntombulira yaggwamu. Tombulira ebizibu bye bingi, oyo alina ebizibu bingi. Oyo naye ebizibu bye tebiggwa, oyo alina ebizibu bingi. Abantu tebaagala kwesembereza ng'olina ebizibu. Tibaagala kwesembereza nga weetisse ng'okooye. Tebaagala. Ekisinga okuba neewuunyisaako, baagala emirambo. Baagala abafudde boss. Lunaku lw'olifa muganda we yalisinga okwetala. Kati teyeetala ng'osula njala. Olina looni naye tewali yeetala lwa looni. Oba n'emitawana nga twali yeetala. Balekayo emirimu gyabwe ng'oli mufu. Balekayo emirimu ng'ofudde. N'amala ennaku nnya nga taddanga ku mulimu anti twafiirwa muganda waffe. Zimaleeko obeereko nange mbeereraawo. Ennaku ezo ziwummule ku mulimu ombeererewo. Abamu twenyonyolako bwennyonyozi. Ndi muganda wa gundi nga gundi gw'oyogerako ali bulungi n'ogamba oli muganda we. Mulinga bafaanaganamu. Muli ba Luganda ng'enjawulo nnene. Alibeera muganda wo ddala ng'omaze kufa. Nalaba Katolo bw'ama ng'afudde. Ne wabawo ow'ekitiibwa eyanjo naga nti muganda wange abadde muganda wange ddala. Ffe abamu ffe tumanyi bwe twatobanga ne Katolo bw'ama mu magezi. Mpola mpola. Kyakulabirako ate mwenna mwakiraba ne besibikweka. Uw'ekitiibwa Minisita Honorable Kirizesto Muyingo, muganda wa Katolo bw'ama. Era mulumbe yali ku mwanjo nnyo, naye Katolo bw'ama nga bwabulwa ekyokulya mu mulaba tubeera naye wano ku mmotoka. Bangi abayimira n'essimu nze nzekka. Yali mukwano gwange wa myaka nga 3 n'okusoba. Twatoba naye kuva dda bwayiseeyo dda nga simanyi na kumanya nti ndirokoka. Naye Mukama n'amuyisa eri nange n'empita eno. Naye nga Katolo bw'ama amaze okufa. Nga ne weki gye yafiiramu twali tuva kusisinkanako mu woofiisi. Ng'anoonya kyakulya. Ng'amaze okufa. Omwami Honorable Minister Kirizesto Muyingo bwe yanjigiriza. N'ayimirira n'akwata akasindalo nti muganda we ng'era ddala ba Luganda. Olina okwekwata Mukama waffe Yesu. Olina okwekwata Yesu. Oli agenda okulira ng'oli wa kulongoosa, oli wa lukindo, oli mulwadde wa mutima, oli biki n'agamba n'abulwayo akadde waakiri. Oluusi bwe tuba tulina ebizibu tetwetaaga ssente. Jangu fissizaawo akadde. Galawo ofiisi ojja onoonyeeko. Naye mu ggalawo ofiisi ng'abantu bafudde n'obikira abantu bonna. Keesi zibeeraawo nga za kitalo. Otundira okuziika nga kulinga kudda. Keesi musajja abadde alina abantu naye babaddewa. Babadde luddawa. Tonyiiganga mu mutima gwo, tewali gwe baakuteekerawo wabula Yesu.